njibaleko mwena gye muwangalira kansubire muri bulungi olunaku lwaleero ngenda kubalagako ku university eyo ojja zisasula naye nga kasente si kangi naye ng'osasulira online n'okola ki n'obeera ng'osoma ng'ogenda funa ki ng'ogenda funa certificate buli muntu yenna togamba nti saasoma olw'okuba mbu nali sirina ssente nedda olunaku lw'olwaleero tetukyagala byakwekubagiza bw'oba ng'okola ng'oli mbawarabu oba ng'okola ng'oli Uganda ng'osobola osasula ssente si nnyingi nnyo mitwalo nga 3 aga Uganda oba kinene 4 ate ng'ogenda funa ki ogenda funa certificate ng'ate ne certificate esobola okuyambako bannange laba video eno until the end. Okay, let's go. Genda ku Google yo owandiikemu kankujirire waneeno kanjigire owandiikemu University of the People nga kino ekigambo wookiraba University of the People ogenda kujja wantu awafaanana bwe wati ojja wantu awafaanana bwe bati oba okiraba bagamba waneeno tuition free waneeno naye ekituufu kiri nti si tuition free bakulaga waneeno mbosobola ofuna ne scholarship biki naye ebiseera ebisinga just bakuwaayo kaki ka discount akatono naye si tuition free it is not for free like nti byaki byabwereere nedda osobola okujja n'ogamba apply for admission then n'otandika okukola ki n'oteekamu amannya go n'oteekamu gundi n'otandika weesomera ebintu bino eno kubanga bino ebintu obyesomera bijja kuyamba kati kankulageko ku courses zetulina zebalina ulira mbu era zetulina gy'oli nkola nabo universities eziriko kati osobola okujja waneeno n'ogamba view programs ojja ku view programs n'olaba eza masters oba oyagala masters degree oba oyagala za bachelor's degree oba oyagala za associates degree program 8 degree programs bwe zityo wano waliwo kambagirire okay wano waliwo business administration health science bitibwe bityo kati oba ng'oyagala kujja wano osobola okujja wano n'ogamba learn more bino ebintu bya health science bagamba health science certificate program helps students to sharpen their professional skills and knowledge in the short time frame than a traditional undergraduate degree. Students will enhance their professional bichi byonna kati jangu waneeno ogambe apply ojjaawo n'ogamba apply jangu waneeno teekawo amannya go teekamu email yo ogambe nti submit okitegedde w'osubmitinga then kugenda ogoyinga sikyagala kukola video zino zibeere empanvu naye gwe muntu wenna ndaba njagala gwe kennyini wekolera ebintu kankulage wano katono kati wengezesezza nenteekamu email nenteekamu n'erinnya then womaliriza ojja awantu awafaanagana bwe wati kati wojja awantu bati bakugamba degree information major okitegeera kati ng'ojja waneeno ng'oyagala ki oyagala health science abaana ennaku zineeno ebintu bino bya health mubyettanire nnyo kubanga emirimu ebiseera ebisinga gye tuwagala gya health bannange nnungi nnyo tugambe health bajja kugamba waneeno program oyagala ya gundi ki oyagala certificate oyagala ki kisinzira oyagala yaki tugambe certificate oba tugambe certificate in public health because bitya bwe betyo ogambe interested in transfer credit kati awo okimala waneero tukigize interested in transfer credit osobola okutikinga oba transfer credit okenda okwesa kati nga bakugamba waneeno country of residence oyinza okuba ng'oli mu Uganda oba oli mu Arab countries teekawo Arab countries UAE oba okitegeera so kisinzira ensi gy'oli mu katuteeke wano Uganda teekawo enamba y'essimu olaba oteekawo Uganda immediately gundi egenda kujja 7523054 then tugire gender tuteekewo female then gamba submit
So bino ebintu bineno mbijjuzaamu naawe such that olaba step by step gye tugendako. Abannayuganda ebiseera ebisinga abamu tebasoma naye kati osobola okwesomera ebintu n'ofuna bu certificate bwo n'obugathering mpola Katonda n'akola ki n'akuyamba. So kati waneeno bakugamba ogenda kusasula oba okitegeera ndowooza olabe gundi ogenda kuteekamu wano bagamba 60 euros eya gundi bagamba this small fee helps support our mission of providing tuition free education to all. Kati oba ogenda sasula just 60 dollars oba kale nga ziringa emitwalo tugamba 25 awo kale tugamba 20 awo watyo. Then womalirizo teka mugundi yo no submittinga then ugenda tandika course kansubire ekyo tukirabye bulungi obo kitegeera abaana mwena abana Uganda mujire zino certificate waliwo good certificates nyingi nnyo kubanga mama obuntu nga nabo butono nnyo waliwo business administration ne waberawo computer science English as a second language obo kitegeera kati ate bino we muna agamba English as your second language bino eno tebigatta ne gundi obo kitegedde tubirowooza nti nobona ofuna certificate yeno bogenda funa TOEFL bineno bibakozesa okubeera ngaokola ki ng'otambula okugenda mu America oba mu gundi kati tugende waneeno tugambe learn kati waneeno bagenda kugamba eno course pay as you go eno ya gundi era etandika already bakugambe waneeno yatandise dda mu January oba oyagala ku applyinga ku luzungu obeere ngo abantu abatayiga luzungu oluyige jangu wano gambe apply. Ojo wano gambe apply teekamu era ebintu nga byenkugambe wano genda wali oyinza okulaba nga abatadde 120 ate munaye sente ne bakusalirako ne zibeera nga sente ntono mwemanyiza okubeera nga mukola ebintu bineeno era nga mukola ki nga mubigira mufune certificate bambi mufune certificate bino ebintu olaba wofuna zino course bwoziti n'omaliriza n'ofuna certificate yo okimanyi osobola okuapplyinga n'ogamba ngenda mu America wembanga ngenda mu America kigenda kunnyamba kubanga already olina wano bu certificate abamu bamugamba baneena koma mu senior form nkoze ntya nakoma mu senior form jangu bino ebintu obirabe jangu bino ebintu obyerabire gwe kennyini oyagala course ki gonga gwe owulira oyagala ki osobola osoma nansinge osobola ng'osomera ku online ofune certificate tewali kintu kisinga certificate abaana abasinga abali ku World English Institute bafunye certificates zaabwe za diploma omanyi ekintu ekyo kitegeeza nti omuntu ono afunye kitegeeza nti omuntu ono aina ekintu level gyadzeeko omanyi omuntu okubeera nga aina mu bintu nga aina mu diploma mubeere nga musoma ebintu binene n'obanga ogenda kusasulayo akasente akatono pati mbagaliza buli kimu kyonna kimunjagaliza buli Munnayuganda yenna alaba video yange n'agyemalayo n'atabuuka kalango n'akomentinga n'alikinga I love you n'abagi forwarding may God bless you.